Abatongole b'ebyalo bya Kabaka okuva ku byalo 856 amasaza 18 aga Buganda bakiise Bulange Mmengo okusinkana Kamalabyonna wa Buganda mu Nnamateeka Charles Peter Mayiga nga muteeka ogusoose enkya ya leero asoose kusinkana batongole abakyasinze obuto abasinga okuŋŋaanya oluwalo oluwedde n'abo batwala ebyalo ebisangibwa mu bifo by'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda. Katikkiro mu kwogera kwe asoose kusiima abavubuka abeewaayo okwekulaakulanya mbuweereza wamu ne mu byenfuna kyagamba nti omuntu yenna n'abeera obulungi atandikirawo okukola ng'akyali myaka emivubuka. Anaawangula obulamu emirimu agitandikira mu buvubuka. Oli waba yatya okuweereza nga muvubuka olwo alyoka ajje nga amagumba gakekejjana gameketa alyoka atuukiriza obuvunaanyizibwa. Kamalabyonna alaze abatongole bano omulimu gwabwe mu Bwakabaka era n'ategeeza nti bwe batabawo ne Buganda teriiwo. Abatongole gwe musingi gw'obwami. Abatuula eno waggulu bwe tukola obulungi ng'abatongole tebakoze bulungi emirimu tegisobola kunyirira. Katikkiro akalatidde abatongole bano era n'abawa ensonga 7 ze balina okugoberera okusobola okuweereza Kabaka nga bamuweesa n'ekifaananyi ekirungi. Omutongole yeewa ekitiibwa, ennyambala. Omutongole agatta bonna mu kyalo kye, mu ddiini, mu mawanga, mu byobufuzi. Omutongole abeera atuukirikako. Naye gwe oli mutongole naye bwe bakulengera abaana ne bagamba abaana mubasibire mu nnyumba omusajja ayinza okumokkola. Abajjukiza Kayoffe wa Buganda yatuumibwa Situlo Omutindo gwagamba nti bateekeddwa okumukulembeza mu mpeereza yaabwe. Kubirira okulaba nti buli ekikolebwa kyonna mu Buganda omuli n'obwami buno bwe tulimu nga kye kisinga okuba ekirungi eky'omutindo. Minisita wa Kabaka owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki mu kwogera kwe asoose kwanjulira Katikkiro abatongole abasukkulumye ku bannaabwe era n'abasibirira entanda bonna okufuba ennyo okutuusa ku bantu ba Kabaka amawulire amatuufu agava embuga era beewala okuwuddisa abantu. Tubasaba amawulire g'embuga mugatuuse bulungi tuleme kuddamu kuwulira abantu boogera njwanja. Omuntu bw'ayogera ebitali nawe biva bagamba tebiriiko omutwe n'amagulu. Eby'omutongole bibaako omutwe n'amagulu. Amaliriza aliko obubaka obulala bw'abatisse babutuuse ku bantu ba Kabaka mu bwerufu. Era tumanyi nti abavubuka bwe bajja mu bukulembeze bajja kufuna ekiseera kinene okutendekebwa bongere okutwala mu maaso Obwakabaka. Abamu ku batongole abeetayo mu nsinkano eno baloopedde Katikkiro ebikyaluma abantu ba Beene nga n'ebimu ku by'obugayaavu bwa gavumenti ya wakati n'okusingira ddala ebyobulamu ng'amalwaliro mangi temuli ddagala. Abantu bafuna okunyigirizibwa n'asimba layini olunaku lulamba ku ddwaliro nga tafunye bujjanjabi. Abantu kye bakalubiriza nnyo. Mu birala bye banjudde mwe muli n'ebyenjigiriza gamba ng'amasomero ga gavumenti agakyali mu mbeera embi nga kino kiviiriddeko abantu bangi okulemererwa okwesiga amasomero gano. Esobola okuwa Obwakabaka obuyinza okukola obulungi so okuggyayo abantu baffe obulungi ddala kubanga bo balina obusobozi ffe tutuukira ddala ku muntu asookera ddala. Enguudo, ebyokusoma kw'abaana baffe n'ebirala. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.